naye yonna gye mundabira ku mikolo gye nkola abanyambaza be Basham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 ate aba Julie Organic Products Julie Potential Organic Products basange wali ku Salama Road we bayita ku Kiyumba Dubai Mall ogenda kujjawo byonna ebyabakyala ebyabakyala ebyomusenge byowetaaga kale tweyongereyo n'emboozi Susan atugambye nti yalumba Allan era Allan namuyamba and that's why she's even in motion njagala kubuuza Susan obudde obwo communication yali yesaliddwako ne baby daddy abaye wakati bamanyi omukadde yekka yamanyi era ye yakuyambako n'okuwa obusuuka kuyambako kuwa obugoye nedda wadde obyo byonna byaliwo naye n'omwami yali yandekera ssente yali yasasula ennyumba neolaba nagirekawo nze neŋŋenda mu kyalo yali yasasula emyezi nali muwoowe. Yes, nali muwoowe. We started life the right way. Tebwali buno bambuno boyfriend girlfriend yava ebweru najja ne batuwoowa. We started cohabiting together. Naye the problem was he did not tell me the truth. Yeah, he was not honest. Ye yalowooza nti ngenda sijja kumwagala naye nga he was supposed to tell me. That is a lame excuse. Yeah. So when I met Allan Cruz, Allan yandaba yansanga waiting chair wenali nentya n'omutya nga wolaba selebu nemutya nambuuza musajja tulina kyamanya ayingidde aliko program agenda kukola program receptionist namugamba waliwo omukyala akwagala wuli eri n'akyuka nga tamanyi nakumanya neyeyongerayo mu studio kati weeramulanga atunudde butunuzi n'agenda nengamba wena ankoze nga parade bambi jjukira abatamanyi tewayita ddakiika wadde bbiri ekyo siri kyerabira Allan yadda yekka. Okimanyi nti ebintu bye biri mu Katonda. Allan yadda n'ajja paka we naali n'angamba hello how are you nemugamba I'm fine I was already emotional amaziga negana kyakwogera nga mpulira ntidde nangamba no it's okay tokaaba kiki are you okay nemugamba I'm okay nangamba nalaba baby nga akaaba nga tasirika nangamba baby oba enjala emuluma nakwata sente nazimpa jjukira gyali emitwalo 2. Thank you Allan, thank you byenjogera bituufu. You're right. Najimpa nengenda waliwo restaurant eriawo mu BBS telefine awo. Yes. Taide eno. Yes. Nengendawo nangamba bampa amata nywe no baby wange nemuwoleza bulungi nnyo nemuwa nanywa nange nenywa nangamba genda mu program bwegwa agenda kujja akusange. Era kyenakola nalya nenywa nenkomawo nentuulaawo ne baby neyeebaka. We yava mu bwati najja nemugamba olwo Allan akuwa ssente nga gwe toyinaamu wadde ata nayinamu kekereza tezigwawo in case Allan takuyambye olina okweyongerayo ku next step. Ndireyo talina na nnyingi naye ekyali kindeese funa wenteka mwana we nenzirayo mu kyalo kano. That was the thing. Olwo nga yo skinize eri etya okulwala musujja bikiyo era nziramu mbasindikayo muddeyo ku Allan Cruz mundabe bane Katonda teweevumanga nsi ku nsi kuno ate naawe andaba nga owulira oweddemu amanyi oyinza okuba toli mulwadde HIV naye ng'olina ekirwadde ekirala ekikumalawo olina ekirwadde ekikuliko and you think that your life has ended there. Newe kitaba kirawudde embeera n'embeera yes. People are battling so many things. Yes. So nenga togwanga mu maanyi wesige Katonda kyenyinza okugamba Katonda yamanyi plan yamanyi nti in 5 years to come this person is going to be here. Time. Yes. So Allan helped me. I told him nangamba nedda tetugenda okusulawo omwana ono, you're going to start medication nangamba but I don't have money, but one thing I can do give you platform. I can give you a platform where I have funds who can help.
kati nze n'ebyo bye yagamba naye simanyi nti YouTube oba kyeki. Yangamba YouTube nze saabitegeera bulabi ne mugamba okwogera obwogezi era ne mbabuulira buli kimu ne mbagamba nga bwe byali era olaba interview eyo nagamba nga nina obulumi bungi ne ŋŋamba obulamu bwange bwonoonese bwali bwayonooneka kyo kyekituufu naye siina kiddako nga ndaba abazadde bagenda beera disappointed. Obulamu sirina wuuyo nina omwana kale buli kimu kyali kyakyankalana. Yes. Olwo ng'abeewaka tebakunoonyaako tebaka bandabiraawo bakulabirawo kwa Allan baali baakuta ebbanga nedda baali bamanyi ndi bulungi naye nga obawuliza era nga nze sibagamba biki banaye kiki ebigambo mamange byagenda okugamba taata wange ekuba mpedde nga mba ndi bulungi ebebi ali bulungi bamanya nti wazaala bamanya bulungi nnyo. I didn't tell them because I knew omanyi waliwo wookulira waliwo amaka g'okuliramu n'omanya nti mama wange ali bw'ati tata wange ali bw'ati kati ffe abamu ku ffe tukuze nga we do not have that friendly basis of a parent ng'ennaku zino abazadde mikwano gy'abaana baabwe osobola ne mama wo ne munyumyamu abazadde abaffe baali bakambwe kimaafiya nga yakugambagamba dda mukwano w'olifunira obulwadde oba ne siriimu toddanga wano ekyo okuza okola ki okimanyi wasonga nayinza okuba yali akigamba just to trim you by the way naye kati gwe ng'omwana yes gwe ng'omwana kiri kyali kyaba kyakuyingiraga mama abajja anzise so nga ate bambi muzadde nga wandi mutuukiridde era yandibadde alina kyakola. So me I feared natya and in that fearing I think that's why even I messed up with my son's status because olusi waliwo wentula wano ne ŋŋamba wasinga kale nagenda mu ddwaliro ekyokutya nekitabeerawo. So Allan helped me. I started medication. After that first interview, that is where Senga Marus came in, or your Mami Marus, Marus Bridals. Mchalo yajjanga tamanyi. She came as a good Samaritan. She came as a good Samaritan. Nagamba omwana ono yankutteko ng'omuzadde era njagala muyambe nze mutwale ewange abeereyo atandike eddagala n'omwana we kale kye yakola kyali kyabuzira kwa wano e Kampala omuntu okusuza ng'olina omwana emperekezeeyo ate ng'oli mulwadde obulwadde obuli sensitive abantu bagamba abalwadde basimu kusiga abaana kati buli omu abeerako n'entegeera ye but for her she did not look at that yantwalanga bwe nali n'otandika obelivinga Allan kye yagamba nti siina ssente naye nina platform baali bangi si ye yekka abantu bansondera ssente bampa obuyambi kati bwakati kikulu naye neetaaga okutandika eddagala n'omwana tulabe oba mulwadde oba mulamu ekyokusatu nalina okufuna wensula weniza okubeera nalina okubeera mu bantu abalungi abajja okunjagala counseling ey'amaanyi. Yes, so that is what yes wa Mami Marus byonna. So Mami Marus picked me up with Allan and other funds banaye nebaza nnyo abantu bonna abandaba eyali atoddeko 10 n'anyamba Suzi oli omukadde eriyo n'abasigadde nga mikwano gyange up to now. Yes, mbebaza nnyo era Mukama abongere. So that is why I picked the interest. I was at Marus's place for almost a year plus and I got fine. Entereera bulungi nnyo nga ndya bulungi nga nywanga ne baby ali fine. Yes, baby yabeerako oxygen for months by the way nga tuli wa Marus nga nange ndi ku JCRC ne baby naye ne bamutandisa eddagala fembi. Yes, so obulamu ne buddawo. Yes, obulamu ne buddawo. Yeah. Kati omwana ali atya buno obudde? Omwana ali bulungi just lwakuba nti ali ku medication. Ali ku fembi nze n'omwana ffenna tuli ku medication naye nga tuli balamu.
tuwuliddeko ng'otugamba taata w'omwana abadde nga followinga story ino from day one, okusinziira bw'okiraba because yakuteerako akasente ng'omwana akola 2 years kyali kiraga nti akulaba alina okuba nga akimanyi nti waliyo omwana ate omwana akimanyi gyali amwagala ate ndowooza oba maybe balina fear kuba kati olwedde byayingira mu social media nti singa aba alabiseeko kati social media ebejja kuddamu mba nja kuseekinga for justice. Ekyo kyotteeka mba nja kuseekinga for justice. omusonyiwanga aba nina okunnyonnyola bulungi kubanga nange nina ebibuuzo bye nina okuddamu omwana ono gwe nazaala bujjo. Kimanyi agenda kukula ambuuze. These videos are always recorded. And they remain on record. Yes. He's going to watch these things. These things will come back to him, so I'll be answerable. So simanyi na kyenja mugamba, this is what happened. Oluusi ayinza okusalira omusango. Mama wange yeesamba taata wange naye nga yeetama. Ayinza okulemererwa okumira eddagala. You know? He's a victim, kati yafuuka victim in a circumstance. Kati bano abaana bwe baba batadde ku ddagala bo baba kuba mpiso baba nabo bamira. Bamira empeke era bujji wange amira empeke 6 tablets every day. Omwana? Yes, nze miremu. Naye ye amira 6. Muzikoona muzimuwa direct? Luli bwe yali akyalina emyezi mwaka gumu 2 awo nalinga nziteeka mu mazzi ne zisaanuuka. Otuzi tutono n'oziteekamu ne zimeltinga. Eziwamu time after melting n'ozimuwa n'anywa. Ne kati naye njagala atandika oyiga nti bamira bumizi. Ne kati tamira alya bulinga sweet. Era nyam 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 nga wazigaaya. Bambi. Oh mama. Bwatyo wabeera wazimira. Kati bw'amala ozimira ne muwa amazzi. N'anywa. Era kati agenza akimanyira nga time for nyam nyam. Mama. Yaba amanyi nyam nyam naye nyam nyam eyo nnyo ginnyonnyola bw'agenda akula era that's why tubatwala wa counselors omwana babeere nga bamukansolinga akule nga amanyi ki kyakola.